And Mr. DJ, please roll it. Play the sound. Let's do it for now.
Nice for the salaries. Understandable. Before I go to movies, I want to thank everyone. When I'm when I honoring the invite yange na church manituyanza. Solid foods jemula beno. It is not just solid foods. That was all this one tell me journey. I know most of you manito farm Ebenezer Farms was a coordinator Ebenezer. Mukuya paka kuuliza movie. And most of you have been enjoying our meals and asking opening up a restaurant in Kampala. But before Zirowe Kuya Kuulira Bubi, we had a very hard and wonderful journey. Mami yatandika okuntambuza saakato konga nina emyaka 12. Wabire mukatalika. So the kuba 12 mpuwa mmere. So I've seen very Rebecca, I didn't know my dad. So it has really been a big journey and a wonderful journey. Before I my young daily punishment, name as a kutuke no jendi, name the man that teach me about your queen of Tinga. You might have never cooked farm with Pumba. Might have never cooked what Kuba. Because of the background of food we had, right, so innovating that's to Anguilla. So, we can do this for us. It was zero. Kuba recipes on us and put them on your mirror. The more mirror, he has a big visa. I'm not going to sing a restaurant. I can't go. They don't know what they want to make. What don't you wake up? Go, but don't you wake up? You're talking to so, Nasabanga Yumkama. Why not? One day, Kumpa Muksa introduced her recipes to the world. So today is this day that I'm introducing my mom to the world. And I know most of you guys are going to enjoy her foods. So solid foods, if you have been here, solid foods, nekufamu, diva mumami, mami wange, yumchala na Rupa Sofia. So tuaneminga solid foods from her name. Wow. Yes. Anyway, bado nageza kokogera nayo wagamba kuba kumwana nenganja kukakasi agamba tayagala bintu byekampala naye olwokuba nti kyasobola okuwa n'ensi kikyeyagala nagamba nti kukikola. Mami, this is our restaurant. Mukama jasobola otuwa kusaba era nga njagala okubebaza nayo emanyi kikyoli wabadde batenda kati webana kufuna kebakufunye bakunye nti bakufa. So mami, this is solid foods twagibrandinze era twagipudde mumanyako nga njagala ensi manyi badde sigiwa kimala kuba go banjigiriza kino okubanga badde simalayo njagala bamalireyo olaba badde batuteera njagala bamalireyo kalimi kitusobola okukola. So mami bantu bano Batzeko. Baba haunariza invite yaffe nga tebakumanya wamu tebamanyi bane toyanziza. Congra. Thank you so much, Mommy. Mommy are opening the Solid Foods officially, and maybe now I can tell you the program. From here, we are going into our first lunch.
Olutandikira first lunch mumanya tumusaba zero. Kuba tuba tugenda paka ku 50 lunch. Paka kuwulira. Ante ekyenjawulo era Solid Food kyerese wano. Baganda wange. Ebibaddewo emmere simanyi bifu bibiri mpaayo ennyama nako ebifu bibiri no. Otumya either half oba kilo. Koko namba oba kitundu kya nkoko. Ennyanja kiramba oba kitundu kya kyennyanja. Mbuzi namba oba kitundu kyakyo. Teri kulyamu katini. Mami, here we are going to have our first lunch. Team Solid Foods, bane tutekeke first lunch yaffe. Njagala okukola. Tubamite mututukako. Twakoze paka lwaggulo. Tetwetaaze ekiro kyonna. Ne mami naye twagala tesitire ku mmere. Olawo batwayiga batulina rongo. Ate akanje leero kuli. Agambye ki? Let us go into our first lunch. Abaana abayambadde Solid Foods basabe kyonna kyoyaba. Tulina okubiira ddala kuleeta enjuki kulya pasente ezekutira ku mutwe. Thank you. Yes? Okay. Brother wange, only brother wange omukulu. So he's going to give some first prayer. Then Maureen had to follow them. Bambi Faza. Prayer. Nani mipenzi wana Uganda. Welcome. Good afternoon, everyone. Kanjugere mulimi wafobemeno amanya Davis Stanley era Bono Mtoa. The director wa District to Dealers, the director wa District General Hardware. Yeah. Aikatakamudusa twebaza olunaku olwalwaleero twetuteekateeka omulamu ontuukiriza era otuukiriza olunaku luno nga lwe twateekateeka tuteekayo bizinesi eno mu maaso ga Katonda tuteekayo Solid Foods tuteekayo emirinza meat bannange Katonda mulungi ow'ekisa tusaba buli kintu kyonna kyetuteekateeka okukolera wano twagala bakasitoma bafune ekirungi bafune ekyenjawulo nga bwe tukolako amala n'akomawo era tukusaba nga tuli Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Family yange tusaba sana. Katonda wange. Tuwa abalenzi opportunity zennabalala. Tusabe. Ayi Mukama Katonda asinga amaanyi. Tumanyi olunaku luno tunaabagana. Ayi Katonda wange omulungi. Online business and the community. What way is that? Why am I here? When I get up in the community. How come you come back to work this summer? They can stand in your way where you're getting. They have a customer and say, but you are really, to our way, you need a little customer. Come back to your community. To our house, you know now. We want to get a little bit more. They don't come up for it, they must go back to the family. They can't go, but for it, you know. Olwa oli abantu tuyita naffe tubajagulizaako Mukama Katonda nkwebaza era nga nkusiima era byonna mbisaba nakutya mu linnya ly'erisinga amaanyi. Amina. Nsaba Mukama Taata omulungi byonna byetutuusizaako byonna tukwebaza Taata nga tuyita mu butwezi tukwebaza mu kimu n'abaana bonna bonna abawala kyebasinga okwetaaga tubaniriza obawe balye bakkute ate bawe omukisa buli kimu kyonna kye banatuusa